Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ekiramuzi mu ggwanga ka Judicial Service Commission leero kalumazeeko n'abalamuzi ba kkooti esookerwako e Hoima okwongera okulaba butya omulimu gw'ekiramuzi bwe guyinza okukolebwa obulungi. Eno Juliana Kimono omulamuzi wa kkooti eno gy'asinzidde n'ategeeza ng'obungi bw'emisango bwe bumususseeko nti buli lunaku alina okuwulira emisango egisukka mu 2. For example, now I want to police, and the magistrate to the police is sick. In Useruka, there is no state at all. But it also work here. So you will find that I am overstretched and I have to write evidence for all of those courts. Ono era ategeezezza nga bwe batalina bawaabi ba gavumenti abamala nti kino nakyo kireetera emisango egimu okulemera ku poliisi n'emirala ne gibulako agigoberera. The same state attorneys have to appear before the judge in session. He's also trying to declutter or reduce congestion in prison. That also becomes another problem to us. So when the state attorneys appear before the judge, I am here. There is nothing I can do. So if they bring more state attorneys, maybe it can. Kyokka agamba nti obungi bw'emisango olumu kisinze kuva ku muwendo gw'abantu ogulinnya buli lukya ekitegeeza nti n'abalamuzi bennyini balina okwerwanako. The population is just doubling every time we are counting people during the census. You realize the numbers are doubling. The cases are just coming every other day. Kyokka ye Jane Margaret Akurut amyuka omuwandiisi w'akakiiko kano agamba nti obungi bw'emisango mu kkooti tekiva ku butono oba bunafu bw'abalamuzi wabula abantu bennyini abazza emisango egitaliimu. Why can't someone, a big man, wait for a baby of 5 years? What are you looking for? His face is he mad? So if people can be talked to avoid some of these trends, would actually ease the burdens in the courts. Kati ono ayagala abantu basomesebwe ku butya bwe basobola okuwangaalamu n'abalala awatali kubakola kabi nga kw'otadde n'okusonyiwagana. So let's, as the media, try to talk to our people. Even start with your family at home and say, why are you fighting? Why are you quarreling? Because you will be taken in person. You end up hurting the other person you are in. Something which you would have spoken to your brother and said, you see, this matter, let's solve it. Okusinziira kwa alipoota okuva mu kakiiko olw'obungi bw'emisango mu ggwanga abalamuzi bakolera mu buzibu obutagambika ng'omulamuzi omu buli mwaka alina okuwulira emisango 1,400 bwe giba nga gyonna gya kuggwaawo.